Manyisanga olunaku lwena vebudu monjaka amasepeo suna beni sirikeki ni muntu goda kyabuuza ntoyinza kukyate kati yaniriza bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mudda nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri genjiwenja mu tyuni nabate mmwe abampuliriza entakira amatambuzisa mu nkeke munnamasaka najja oyo okukiryokera nenkunyonyolere wange bwatankiikidde ensingo wetuulira ebibyondera yate byanzigwako ddi nze nga nfumbukula mboozi ezirakankanya ebyenda mukatw akandinga emmuuni okutuusa lwemulikkiriza kisuna bendi ngayimba sigenda kubawa ddimu nayira okukomba ku paasi lwaki yesimbe nina kizibu kyate kati abakazi ninangana wulira obukago obwo bwegye munoonyeza sente zenga ne banabisuuka nebiziriza bamaama ne bennyini era banjulira munambuuza kinfunira muyewa ebyo mubibuuze bannange bengambako ne bakkiriza oba bizibu byansi eno oba nze owenkula ekyamu nange ekyebuuza mmwe sitaani alina effujjo okitegadde nange noonya wano omukazi bwakyala mulangiriyemu ebikka oba wajeeraze ebbugumu ennyoboganga ssanja ate lwalaze okudda bwalowooza osula otudde ekibuzo otuloba ki banange byanfuna nno bannange omukazi okitegedde ngezaako okulaga nti nno nze ndi kasajja mmekete olinawo osobola kuneeyimamu nonsobola oli radio presenter siganye kubeera radio presenter si kibi naye kyakulabirako ki kyosobola okusinziirako okuba okakasa omuntu oli presenter oweereza akadongo kamu effort ki gyoyinza okwongerako gwe presenter aweereza n'okakasa omuntu oyo nti akadongo kamu omumanyi kitegeera bulungi nnyo eyo nayo n'ensonga ndala n'olw'ensonga eyo biyitirivu nnyo omuntu byolina okubeera ng'okubeera kati nze nga nakuweerereza pulogulaamu y'akadongo kamu toyinza kukkiriza kwagala kuddamu kuwuliriza presenter mulala yenna ng'agiweereza olw'ensonga nze kennyini ndi kadongo kamu ate bwe nva mu kadongo kamu nengenda ntabula emiziki oyinza okugamba toyagala kuddamu kuwuliriza DJ mulala bwe ngenda ku mpewo ne ntandika okukulukuta n'empeereza toyagala kuwuliriza presenter mulala kitegeera kange mu kano kaali ka mugenzi Paulo Kafeero ebintu tubikola tubirabako sabula nze neero navuddeeyo bukunja gye mutyanga zijanguya n'ejjita nzizeeku tabaaza njiri nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigi zonna ddipo nazigala namukunkoomera kunyinyiza n'obulya n'enkunywa n'abakutunda nekaba kutte ku ttama nga baba kyawala kimbatiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira ssupu w'enkoko wabanga mukomye ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe ebiruwute twegonza nga tuli balenzi bannusu anga nkusunda n'ekyalo n'ekimatiza era okugwamu lwasheya nze ng'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okudamira bibbi obucupa nga nzika 3 nga tumasaamasa kukira bisigo bya nnyange kulo tuyira bano kankaddemu nga kaddukamu cock speed kano kasoobye nnyo awo leero navuddeeyo bukunda gye mutya nga zijanguyira n'ejjita nzize kutabaza njiri
nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigi zonna ddipo nazigala nga mukunkoomera kunyenyeza n'obulya n'enkunywa n'abakutunda ndeka abakudde ku ttama nga baabajawala gimbatiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko wabanga mukomyo ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe ddowu tetwegonza nga tuli balenzi ba nnusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza zera okugwa mu basheya nze ng'olaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bibbi obucupa nga nzikaasatu nga tumasaamasa kukira bisibo bya nnyange ffe tetuyita bano baabuyonjo obumboneka ku bikolo ne tweyagala ne tulumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya mukama ekiwulira ndi kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku sabasaba ng'erako twenganga ekikonde tukigiza bbege gwe twaliko abanango n'abafuuwa sigala mutufuumuulira ffege tukwamula ekikuuca ate akulaba yakugaya twandigiza ebiwato twanyiganyiga ebiwala twandigidde omuziki twayayanya ebyana bannange gwali mulembe ddala ddala otegera temundaba ebiseera bino kukyayiwa enkumu ssebo nali muganzi w'oluli olulangira nga nkugambye ngenda n'entaba ebukunja gye mutya ne mbanga omuyaga nkoma ku kutabangula balunnyanja mu ddoboozi lyange lino ery'empolampola mukama lyeyangemulira buluusi mbeera n'ejjita naye ndya mundaga ebiwala ne bijja birigita ng'atalina binakiri akunya omugongo mulabe ddoboozi lyange bwe litya nti lya mpolampola mukama lyeyangemulira kuwantaganjula enjiri bannanga omwenge ngunywedde ne nkumatira naye teri kalungi kendabe mu kigambo mbisi siringa avumirira oba okujerega abanywa naye kusaba otego okutussemu nkulojera mbisi mwenge emperekeze ya sitaani eyannamaddala oba muyita omubaka gwasooka okuweereza mu banywa ate omubaka oyo amwesiga kyotonnalaba bwakuba siyaasa ku 12 ye sitaani n'agenda okutaba mu mbali ekyenda mu 8 nga bonna bamufuuyira mirere n'alamula nga mpaawa mukuba ku mukono okujjako y'okweca neekwatira mu lw'engabi bano kutamiira oluli luguudo lwennyini sitaani mwajja atuyisa ffe n'okugwa eddalu bwekintu ekikuyisa woosula ate n'ojja opaala ogenda okonkoneyo gy'otomanyi kubeera mugomyo okukwata ne bwezira kigambo mukazi kukusala mu maaso buba bukya ate n'obyejjusa kuyira n'otuzi teweeyiwako kunaabuka ensanyi gwe teguyina nkwe kutiisa maaso buzira nabigi omwenge eyaguyiira sobola tukunywa gusanyusa obulamu naye tegututawanyiza neyano omwenge ngunywedde nenkumatira naye siganyiddwa munda byentamiiridde bbule bwo tekuliiko sente beera ekumala kuba okuwera omutwe gwe gulamuzo gukyali mu malebe bwe ziraalira ensawo afazaali ogabulenga buleero oli omanyisa edduniya bw'oli omulenzi ow'ennusu ate nze kwantamyako yabaganzi ku bbali era guwoomera njolo nga waliwo gwayita mmange mukadde akakumi ekafuuka kikazi andi buli ddakiika gy'ogumubiso gwetibye bugule olwo nakyo nekyanukula kiveve nga ddadi ensimbi n'ofukumula olaba ekigambo mubisi kati nno bakutusaba ebiyo okukubugulira okugunya oluvannyuma ng'anenza okububugula onoozimuwa muhaddi okumanyi n'okuziba omwoyo gw'emmere gwe loodi n'oyo yandigiigwe mu kusitambula lero oba osanga amafaanana ogwalumanzeera n'embugubugu ne zibugwa obusukutu bw'empale tekuliiko butana bwansobi ne buweeko nakagera olusinzira ettuka ne webaba kulangira mubisi bwate ettamiiro omwenge yeah. Siina kalungi kenkungudde mubisi okugyako okukyakala n'okudiibuuda ensimbi nageneesa kamakabi okassa siroganga ebyange byampuna sembera wendi gye mbikuwe siroganga yatuuka ng'asiŋŋaana kabaka wabatuuka mu kibira waliwo ekiyimba ekyali kimuluma yalwala amaaso y'omuganga n'amusawula kugenda mu nsiko bamale ebbanga lye yamugerera bamala okuwona era bw'atyo n'amukuutira nti ofubanga nnyo omuganga akomereza kabaka tolabwanga ku muntu nga tonnatuuka mu lubiri era ali kulaba kaali kyogera omusaliranga magezi kabaka olwali okuvaayo ati okwerula ettale nga kusiroganga ono omusajja wattu ayigga nsolo ze olwamukubako ekimunye kyava amuyita nti siroganga oye nti ayisa abasajja kabaka
togezanga nonjogera bewanda bakeno nga mpama tukamutale jenva mbadde ku bikulu siroganga kibe kyama kyemirembe n'emirembe bayawukanirawo kabaka ngadda mu lubiri ng'ajja afumba ekijjulo okwali emyenge olubaga lwali lwanda sinyera bajaganya bulungi baavangayo kinnoomu bawera amaaso g'ekkula siroganga olwali okusuula omwenge mu ttama bwe yavaayo yalandikira ku biri byali mu ttale ogundegunde ayisa abasajja ogunde sabataata nsensebuse ondabiranga ddala oba tunagundanga babiri tuli bakyama kyaffe okuva mu ttale nakadiki kyandi ku mutima awo wane bwobaneiriza ezaave bwambala ekyaggwe tewali kuwona ne bwosadde akamabuja ekyaddirira n'obutaakiramuza bwenkanya akabaka n'alagira siroganga kugenda bamutte awo nno we wasibuka enjogera egamba mukama kabiikassa siroganga naye gweokkiriza otya nti kaali kamakabi guli gwali mubiso gwamuleka emimwammwe tekutuweweza nsusu zandima kutubikika njogeza gwe teguzibiranga ku kyama hawuvanga ku mubisi tegusudde banafu mu ntata gwa kulantalo kugambye gwantama butatyawo nane kugwota osobole gwantamya buzeezezeeko bujja bugunja mungu obweramize n'okusalirawo ensonga mu lwatu weganda n'embuto nga wali ebyalubaluba muno mwe kutugwiranyiza okuseruza n'obutasaana guyina ekirala kyekukuba abeera yakusunza okuloola tekumulinda lwambagaye ne bwaba muku nakwebaza ebbanga lyemaze nga nguyiba ku mutima ntonobaza amawugu ate bwongo ne gumbaza zeru gubadde gundeseseke awannyiweewaawo bw'otovaako mulungi ofoozunga namusango kwoza munyo mpolampola nti bwekubugaana amatama akabaka negululuusa okubutuyisanga kalata nemba nkugikuyisemu mpaawa gikutaasaako ne bwokubanduulu walaye mwenuma bagamba oyo atema bulali banange sikuvumiridde nsaba bunkwate bulungi sivodde ekitiibwa kyagwogwe gwawasa nnyabo gutusa malongi atukusomane mu yesu nga kubyewunyo byeyasookera ddala okukola naye abange kandi okupya tuuse kwererejera ku mwana wa mukama sekunjogeze binayitira sekuntenza bita nga sebukoko buto obubojjake bunaamalawo leka nkonkone bijongo bino abakyakunywa bye banaatenda nza bange sikyayinza banange baana be banayinza laba musajjawo sikyasitula banange gendeko tekyayimuka mutule gwe munayinza kakati ogunakuba ebigonywa gwakyogwo mu mime gwe munaatuusa temukonkona engiza abandi walaalaalaakonkone bidongo bino abakyakunywa bye banaatenda banange nzabange sikyayinza banange baana be banayinza laba musajja sikyasitula banange embizi tekyaliika kati mutulego munayisa ogunakuba ebigonya gakyongo mu mime gwe munaatuusa temukonkona enju z'abandi temukonkona enju z'abandi gwe muweereza w'akadongo kamuki mu Uganda asobola okukikola ekyo sobola okusaba omuweereza w'akadongo kamu nga talina na luyimba lwasobola kuyimba n'alugusa nze ataweereza akadongo kamu nduyimbye ndutadde wali kakati mwetereze naye nga mu byonna toba bubyoyina oga nti kamere pulezenta olina okubaako n'ebintu ebikubaakinga okubeera pulezenta ow'amaanyi ffe byatufuula abasajja ab'amaanyi abeeza sagge twasooka kubeera talented ne tuyingira oluvannyuma mu mulimo gwe tumanyi nga mukama katonda atwagaliza nti mugende mukukole naye gwe boddeyo n'ogamba nti abasuna bendi bafuniddemu ssente mu leediyo nange kaŋŋende mu ebyo owedde so oluusi wandibadde mulimi mulungi naye noyagala ate oyingire mu mulimu olw'okubolayo gundi akufunyemu ssente so nga ate toli ment kubeera awo amaanyi go nga tegali awo talenti yo nga teri awo n'olw'ensonga eyo weekyekinga nga nnyo ng'obaako omulimu gw'oyingirira naddala ng'emirimu gino egyetaagisa ebitone egyetaagisa talenti olina okusooka nobeera ne talenti n'olyoka oyingira radio talent
si kutegeera nnyo wabula talent erina okubaamu kati nga bola bino kati bino babisomerawa talent kitegeere bulungi nnyo kyakabi nnyo baana ba maama mbaagala nnyo mukama katonda abankuumire olina tusaba bafunye ekifo mu gavumenti ya Semyekozo n'embazira tuni tunatugamba twafunye ekifo mu gavumenti y'abasemyekozo kulembera waffe Eddie Kenzo nze webyokwerinda nze wa LDU aba LDU bansaliza nnyo engeri gye bakubamu abantu ey'ekyeyonoonere bamala gakuba bagabatuka batusi bufulutuka eri nga bukuba bulina enjala bebuluma busanga abantu nga bubakuba naye n'agambye nti gavumenti ya Semyekozo naye kanfuniyo mu mukisa ogukuba kibooko naye nkubeko ku bantu mu ngeri ey'ekyeyonoonere nga buli obusajja bwe butumanyiira naye nga bambi kyakabi olonto niyo ye bazira tone bamuwadde bya pokopoko bazira tone mu gavumenti y'abasemyekozo yewa pokopoko samasaba yogera kaluna kali buli kyalabye ng'akitegeeza enseeno ngo bekitambula naye nga nakuza omwezi 15 ogwokubiri tuddeyo bulengo kabagula endongo ey'amaanyi tugenda kubeera esawundi 3 mujja tubeeyo bendongo baana ba maama songa mukitegeera bulungi nnyo yenze kyali wa mesuna beni mutali wa mchaka nanda kabomika kubagenda mloji musajja akulaba kyala kujayo kambala asajja bendo bwabanya bichacha ndoba yakinte muka masoko zasanya kunyeruma n'embizi yenze uyo nebyo no byenjogere tusola byogera nga toli talented chaka binyo